bakutte ne bamukwata ne sente nnyingi bwe bazimuguze yaze mu mbulitindere batendowooza nti ziva mu ggulu kale okugw'ekikange ekyo abantu ne batubba ne tusigala nga tetuli ng'abantu mu ddwaliro temuli naddagala amakubo gonna gafaafaaganye naye nga ffe bannannyini ki tulyawo tutunula butunuzi bwetu tulinga embwa esudde essente kubanga embwa oba gisuulirawo sente ewunyako bunyi tekimanyi nti kyamugaso naffe tetumanyi nti bano bali mu kubba sente zaffe baana abo bwe balwala babalinnyisa nnyonyi babaleeta wano bawulira wano Germany ewulidde wa America wa simanyi India biki byonna ewulidde Museveni mu mwezi abadde atambula okugenda mu Isirairi oba mirundi emeka ng'oyo omukazi yalinawa sente ezo yazirinawa yali wano ku Sweden nga ne sente zigula obumondi tazirina naye sente ezo zonna yaziddawo omulundi ogumu tulina okwebuuza ebibuuzo ebyo abantu balowooza nti sente ezo sente zaabwe sente za bantu si za Museveni si za muka Museveni sente zammwe bwe muba mutandika okwebuuza ebibuuzo ebyo mugende mu kanisa mubuuze abasajja bannaddiini nti mwe basebo bannaddiini ebintu ebigenda mu nsi temubiraba senga Yesu abaddewo kati oba Muhammadi yabigambye eki mugende mubabuuze babaddemu balyawo bonna bakube bakulu ba sitaani ab'oku nsi kuno bwe neba nga eri bubi nnyo bwe ne ku Sande n'ogenda osabe weebaze n'osabira ne pulezidenti n'obuyita n'okumuyita ku bubaga bwo abba bw'atyo sitaani abba bw'atyo nze nzijukira Yesu yagenda mu kanisa yasangamu busalinzi ng'abantu batundiramu butunzi yabagobamu ne mwe lwaki Museveni temumugoba mu nsi muno ne mumugamba atuviire mwe bannaddiini abagamba nti mwogera ekigambo kya Katonda mwogera mazima lwaki temugamba omusajja oyo amazima lwaki temumugamba amazima tugamba amazima nti Katonda kadi Yesu wa mazima Muhammad wa mazima lwaki temugamba omusajja oyo amazima ni musajja gw'oli mutemi musajja gw'oli mubbi nene muyita n'omubbi ku bubaga bwammwe ne mukubeera omugenyi omukulu nga muwasa omubbi omutemu nze ddiini gye ndaba bwe bulwadde bwe tulina obuwadde obuzibu ennyo abantu abo obawulira kugamba muize simanyi fe tebaatuwadde bwa minisita kasita ngenda mugodde bwogamba ti yeye minisita nti nga bagenda kwebaza Katonda nti Katonda weebaze kakati mwebazaamu ki omugasiya ng'abantu bafa nabantu emitiyane kati n'emitiyane nabo abantu bafa nvunza naye ng'owulira obweddiini ali awo ayambadde amagandula bamuvugana mu mmotoka muli bantu ba Katonda wa kika kyoyo Katonda wammwe wa kika kyoyo atamanyi bantu banaku nga Yesu manyanga abantu abanaku Muhammadi nga yayagalanga abantu abanaku naye oyo Katonda wammwe wa kika ki era ye yatugamba nti abantu abeeyita ab'eddiini mujja kubalabira ku bibala byabwe ebibala byammwe bibi nnyo abantu baddiini tewano bwe mmalira yaŋŋamba nti ayisa abasajja kabaka sebo wangaale Ssaabasajja Kabaka awangaale oyo abadde Inginiya Kaggwa n'ebigambo by'eddiini alina obulumi ebigambo atoolako bitoole ku bulumi bw'alina mu nsi yaffe Buganda najja atusomesa ebitatusomesebwa sebo mwami Inginiya Kaggwa weebale nnyo okuva Girimaani Buganda tebwasaba baako ne byeyongera ku byabateesa bavudde waggulu. Toyanzege
ebigambo byabateesa ebigambo bya Engineer Kaggwa asinzidde Bugirimaani mu mulamwa gwaffe guno omukulu bwe guti ogamba nti emitawaana gy'amadiini mu Buganda ng'empuliziganya zaffe zonsatulo oba zombiriri nzigule bw'ogatta Lulya n'Olukomo essimu yaffe neerawa nti nooti nnya 208 9 298 tulina n'enkola ya Skype yaffe eri Ngabo ya Buganda mu ngeri y'emu tulina akasibuko kazi email nga email yaffe eri Ngabo ya Buganda @gmail.com. Waliwo awulugumya Olukomo awulugumiza Olukomo sebo oba nnyabo twesimye okuwuliza eno leedo y'Abaganda Ababaka tubuli amannya go ne waajo sinzidde otukubire. Sebo mwebale nnyo mwebalire ddala okumpa omukisa guno nange njogereko ku leediyo Ababaka awo munnaffe leediyo yaffe y'Abaganda mbeebaza nnyo omulimu gwe mukola era nga bulijjo ndi Kibandula Enzige Bitosi nsinzidde wano mu kibuga London ekya Bungereza wakati kibuga London. Muganda wange tebwasabwa Lukomwa mwenna mbeebaza omulimu ogwo. Awo Sebo kakati twogera ku ddiini mwebale nnyo okuleeta omulamwa gw'eddiini gumukyamudde era omubabiro neŋŋamba no nyina okwogera eri Abaganda ekiro ky'olwaleero. Bannaffe mwogedde ku mulamwa gw'eddiini kwegamba eddiini engeri gye yajja ewaffe era ngeri gye tugenzeemu yeetututtemu. Eddiini tewali kirungi kyetuwadde wabula okutwawula. Nze olwaleero olunaku lwaleero nabukeereza nkokola Sebase nengenda nenjolekera Downing Street wa Prime Minister wa Bungereza. Ndoza mumanyiwo tubeerawo bulijjo nga twekalakaasa. Wow. Awo okuliraana statue ya Montgomery the Freedmanso abazirwanako abazungu abazirwana mu Sematalo owookubiri ne jjajjange Natoli Mukasa yalimu naye ye tebamulicoganizinga tebamumanyi kuba yali muddugavu. Kati nengenda ndabire ddala Abaganda bannaddiini abajja myaka gya 1885 gye batugambira nti ffe tetumanyi Katonda twasinzanga gundi balubaale whatever oba bikibi kwegamba tusinze ebintu ebitategeerekeka. Olwaleero emikolo gitandise naye nfuna omukisa omulungi mbadde ku mwanjo lwakuba tebandaze ku kamera naye mbaddeyo byenjogera soogera njwanjwa. Omulagiro omukulu alindiridde okusikira engoma ya Bungereza William yasoose najja n'ekimuli nga kiyonde bulungi najja ku seneta kye bayita seneta statue ezo muziraba ze bakozesa bronze abajaasa abo abazirwana ndowooza mubiraba bwe mugenda mu London awo. Najja n'ekimuli nga kiyonde bulungi n'akiteekawo n'atambuza kyennyumanyuma n'akuba saluti. Bakuyita olwayo tukuyita remembrance okujjukira abaafa nga balwanirira ensi eno Bungereza. Abalwanyi ba Nelson abagulirawo Bungereza okulaba abadistroyinga gundi ya Bufalansa neve ya Bufalansa ne ya Spain basobole abazungu basobole okufuna ekkubo eri abatwala mu nsi yonna okwegamba colonizing ensi yonna. Ba Nelson ndoza mugulabo omulongooti ogusinga obuwanvu. Era oyo bamukubira saluti tokkiriza na kukkiriza olowooza nti mulamu akyaliwo. Kati nzira eri ewaffe ffe okusinza bajjajjaffe abaagenda nga tukuba ensaasi ne tugenda mu nsiisira zaffe watali kusaddaaka abantu kubanga nze ekyo sikikkiriza wabula Abanyarwanda bwe bakireese olwaleero ffe tetusaddaaka abantu tusaddaaka nsolo. Kati awo ne tugamba nti ffe twasinza disitaani
bw'obanga olaba mu mulembe gw'enkumi ebbiri mu mulembe gw'enkumi ebbiri mu ogumu nga Prince William omusajja eyakava egindi St Andrews okusoma history na buli kimu omujaasi omutendeka avuga ennyonyi naye ziri ennyonyi ziri ennene zirugogoma ng'akubira statue saluti n'atambuza nga adda mabega tasobola kutambula ng'akubyeyo amabega bannange okwo sikukkiriza sikusinza abasinza muntu mulamu oba abasinza kifaananyi ddala ffe abaganda okusinza empewo z'abajjajjaffe lubaale w'abajjajjaffe abaakola ebyafaayo abaatulwanirira bakibuka mu mbaale abaalwananga n'abanyolo nga bakuba obusaale buva mu bire ne bugwa wansi ne bubakuba ne bubajja kwegamba ffe tuli basiru ffe